omufu we yeebase wowe bakawo olwo olumbe lukwata nakugamba toyina magezi gasobola kukola kintu kinyiiza Katonda so twali geyeno tewali nakugamba nti omuntu alinnyibwako empewo tekitegeeza maanyi ate osobola okukozesa era okusiba abo boyagala babeere ku mpingu naye nga gwe guva oteeka omufu wansi mu ntaana gwo gumutaddeyo yensonga lwaki amazzi ago ge banaazaamu omufu bagatereka kubanga senga baali tebagatereka senga bagayiwa abantu balaba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 ne Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 0757 26 6 ne 0783 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event weewaawo n'olwaleero tukomyewo n'ekyoto ky'okusinza kwaffe era Mukama Taata tusaba akaloosa kaakyo katuukire ddala ku Namulondo oyo era kakolere ddala ng'eddagala abalina ebirwadde biwone abayita mu kunyigirizibwa kukakkane abaweddemu essuubi balifune abalina agalwadde nga go gakanga emitima n'emyoyo ogafunyeefunye olw'akaloosa k'okusinza kwaffe nze nzikiriza nti gwe yatambulira ku mazzi gwe yayawula ennyanja gwe yagabula abayala n'azibula abazibe n'olwaleero akyali yeggwe yali yeggwe era aliba yeggwe tusaasire bintu bingi nnyo ebitusobako tetutuukiridde naye tuyambe otuluŋŋamye Mwoyo Mutukuvu
aleme kutuvaako era aleme kuva wetuli. Tukwetaaga akaseera kano oba mu kiseera kino nga tutakwetaagangako kuba bingi bitutunuulidde ate nze nzikiriza nti bw'ataba ffe tewali muntu mulala agenda kikola. Bw'ataba gwe mwana wa Katonda ali awo atuddawo mu ddira aturaba tewali mulala agenda kikola. Bw'ataba gwe okuzza ensi yo waggulu ebe great nate tewali muntu mulala agenda kikola. Bw'ataba gwe okukomya okutulugunyizibwa mu baana abato abaana b'eggwanga. Bw'ataba gwe okukomya obutkaafiiri. Bw'ataba gwe okukomya abasumba abali ensigo. Bw'ataba gwe okukomya abantu abatuubola abasumba. Bw'ataba gwe okukomya empalana mu makyaki. Bw'ataba gwe okukomya abantu ababba amadagala. Bw'ataba gwe okukomya abantu ababba enguudo abalogo n'abalala tewali muntu mulala agenda kikola. Kale nno obuvunaanyizibwa bwe twetwise bunene wadde nga kye kisumuluzo ekigenda tuyingiza mu bwakabaka bwa kitaffe. Mpya wagifunye? Si mpya. Mba nazo. Wanazo. Communication. Mukama akugabiridde. Baganda bange abantu bana Bonjate Foundation tuli mu kuzimbira abaana somero lya ku luguudo, tuli mu kusereka ndowooza ku speed yayiridde somero naligenda kuggwa okusereka tutandika ebyemikono. Kitegeeza ki ekyo nti record tuzimenye era tewakyali muntu asobola tugamba nti Katonda waffe munafu nga tukozesa art ebisiiga entebe painting amayumba tubezeza Bonjate Foundation ewatali kuwandikira muzungu n'omubbaluwa kukuba luseke bantu nakwefuula kitagasa lwanseke ministry nesobodde okubeerawo. Kitegeeza ki kino nti naawe osobola gw'alina ministry foundation mulekerawo ziyingira nga amaanyi gammwe gonna mugatadde mu kuwandiikira abantu nakusabiriza. Muziyingire nga muyina bye mwekolera ebyemikono. Kale giyingire nga okozesa ekitono ky'okugibeeza olwo abantu bakubira omulanga bayambe ekitono kyo kifujjirire ministry. Fe abasinga abutandika ministry zino ziriba eddembe lyaffe. Naye ate tekyeza nti fe aba bakyasinza okumanya twegattwako abantu bangi abamanyi era basobola tuyamba otuukiriza ebirooto bino. Kale nno betwegattako bye batufunira obutale nze nsiga ebifaananyi nkola entebe nsiga amayumba n'ebirala bingi okugattako okuyimba kwange nze I do charity shows, charity music biri ebyensi nabivaamu neŋŋanda edda tebiwosa Katonda kitiibwa kakati kanzire mu nzimbe bulungi charity band ngizimbe watali waasiwaasi ekyo nakyo kijja kweyongeramu lately maaso awo naye right now tukyali wano ku art. Nebaza nnyo Mukama eyanzibusa amaaso olwo nno art music wange n'ayambako art wange otutumuka. Ani yali amanyi nti mu kaseera kano ate art alibeezaawo ministry eno ng'ate nziramu okuzimba music nate. Kale Mukama w'amaanyi gwe muganda wange ali eyo tuguleko ebisiige byaffe gwe naawe alina foundation beeko nekyokola tandika obuweereza buno nga mwe mukola ngatto tandika obuweereza buno nga mwe mukola tenti mulima mutunda bibirime tandika obuweereza buno nga mwe musala magiraasi muzimba nju olwo abantu mubagambye nti bwe mutuwa omulimu akasente akava mu kuzimba enju etuguliramu abaana eddagala obaguliramu biniigi n'emmere obbapangisiza obbazimbira obbagulira ettaka n'ebirala. Enkola eyo nno abazungu batusookayo mu yo kyova abakulaakulanye nnyo ate naffe foundations zino tezaatondebwa kutwala butwazi. Nze mbagamba neegomba nnyo olunaku wadde nga tukikola Bonjate Foundation lwerukwata entebe zisukka ebisatu ng'egenda zitonera church. Ate donation ezo tugenda zikola tugenda kufuna church ezituzitonera entebe amasomero tugatonera entebe tugenda kufuna ebintu bingi nnyo Bible bintu bingi betugenda otena era tugenda kuyigiza bannaffe abalala okutona era foundation egenda okusooka okutona ng'esinzidde wano Uganda era Bonjate Foundation kyekinyweza era nkitwala mu linnya lya Yesu. Kale ni foundations endala zitukoppako nazo zitandika okutona. Tulina foundation terina kubawo nga bagiwa buwi buli kadde bagiwa nedda organization zino zina okuba nazo nga zisomesa abaana okwagala era nga zisiga okwagala si kutwala butwazi. Ffe yaffe nga bwe mukyagiwa emirimu bwe mukyatubeereramu bwe mutuwa ebisiige woteeri okukola entebe zammwe ez'omu compound madido n'ebirala naffe tugenda kutulako ekimu kyaffe eky'ekkumi ekitalina kkomo naffe tukisige ate mu foundations endala ento ze tusingako makyaki agatandika ebyo natujja bifuluminga tubirage wano eb'enjiri. Kale twebaza Mukama olw'okwolesebwa okwo weewaawo omukulu sebo
je baleko sebo kale sebo embeera nnungi byakaviiri kebayita mali yako akaviiri kapuni kakakola mutabani wa Yesu kapuni Yesu mutabani wa gundi wa Kafeero Sobi ndaba naye ayina kaliko yakasuula eno bwati yakasuula eno akasuula mabega kati gwango kayimiriza bwoti kange kayimiriza mena muva mu family yemu ndowooza obote one akoko obote one tezono kapuni kati kapuni yakopa ka Yesu gwakako oli ku obote one kamisambwa ako kamisambwa obote one ali wa misambwa simanyi buza ku bantu abatulaba abasebo ne bannyabo mbabuuzaako amannya nze Angelo Dimaliza Oga mutabani wa Sukola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza gemannya gange mulya nnimire linkolera mulya nnimire abasinga okulya ennimire bamaliriza bakuba bali ku ntandaalo anti kati mulya nnimire siza omanyizo somola ate mulya nnimire taba mubbi mulya nnimire tebaagala kukola taba mubbi ebinyonyi bijja ng'oli mu nnimiro ng'olima ne kirya ku lyenvu ne kirya ku binyeebwa nga naawe nnyini byo wooli tegedde ekinyonyi anti biba mulya nnimire era ekinyonyi ebiseera ebisinga bwe kisangamu nnyini waakyo nnyini nnimiro nga kiza okulya ejjinja kakati ye abaakikuba aba teyasoma bayibuli bulungi kubanga bayibuli erina weekugamba nti ebibala bwe bibalanga ku miti owulira mu nnimiro yo gwe nnyini byo noga otwale n'ebino ebigudde birekera abayise beba mulya nnimire kakati ekisinga okuneewuunyisa bayibuli y'abantu si ya ddiini olabyeyo nze ndaba gy'olaga ekisinga okuneewuunyisa okkiriza amaanyi agali mu bayibuli era okkiriza amaanyi agali mu kigambo anti kaakati nze nkolagana n'abagezi byawandiikibwa bagezi ekintu omugezi kyayogera kibamu mwoyo ye force eyo gyentera okwogerako abantu bali baali bagezi abawandiika bayibuli nnyo bye baayogera byonna byali byamagezi bakozesa kaakati bo olwokuba bawandiika ku buli sayidi bawandiika ne bawandiikira oyo awakana ne bawandiikira n'oyo akkiriza mwenna baabateeramu ebyammwe omuwakanya ebibyemu ebiri mu bayibuli kyovula mulimu ebyomusiru mulimu n'ebyomugezi ebyomugezi biri mu ngero ebyomusiru bitegerekeka mangu kati kyovula abamu gye baddukira bw'oyogera biri ebyengero mbwe eyo ndagaano nkadde so nga ate Katonda talya mu kigambo kye bw'aba ye yateekawo ensi nti enditambula bwetyo paka mulizaala bwe mutyo paka kati ne byawandiika ng'ayogedde byebyo mwe mukyusa ne muleeta ebipya wetaganyirirawo wansi bazikube tebajja kunsobola kubanga ffe twogera okusinziira ku bwongo omanyi waliyo abantu bangi nnyo abantu bonna Katonda yabawa amagezi naye abamu tebagakozesa ffe tugakozesa abamu gali bubeezi omwo anti waliyo omuntu ng'ayogera ebyamagezi naye nga byakola bya kisiru kiba kitegeeza tagakozesa kugamba naye gundi mugezi naye ate yakoza kali akantu saakategedde nga kakisiru nnyo tagakozesa omugezi ayogera ebyamagezi ate n'akola ebyamagezi nze nkola ebyekisiru biba bikulemye kutegeera Libaliza twakoma wali emboozi eno gye wasembayo okukola yatabula abantu era sijja kukulimba nti mu comment section wafunamu omubisi gw'enjuki n'ogumu abamu bagamba kiri bwe kiti omubisi gw'enjuki gwe gusingayo okuwooma nkuleetera emibisi egisinga omubisi gw'enjuki ogwakadoma kati seetaaga gwa njuki abantu bagamba mwoyo ekimugambisa nti tewali bantu balimisa bantu ate nga abantu abatategera babayita bakadoma kyokka nze gwe gumpoomera abantu bagamba okyali mwana muto tonnalaba tonnatambula ate abantu balekeraawo okubanga omuntu bw'ayogera ebintu nti mwana muto okutegeera n'emyaka byanjawulo bw'oba tulabanko omuntu gwe balimisa ng'omuntu yafa ne bamulimisa bo bamulabawa oba nabo bawulira biwulira obujulizi bwalimu muki
obujulizi babuteekawo. Tuleme okulaba firimu nga tuzigatta n'ebintu ebituufu. Omanyi firimu ziba za mirundi esatu. Bazannya ku kinaabaawo kye balowooza nti kiribaawo, ne bazannya ku kiriwo, ne bazannya ne ku kyaliwo. Kati bo abantu bagenda ne bajjayo ebintu nga bya firimu ne babitulaga nti nno bituufu. Kubanga okuzannya ku bye baawulirako tekitegeeza nti baabiraba nti byaliyo. Message zizo. Olivia Namutebe. True, we buried our grandmother. After 2 weeks, when I was coming from school, I bypassed her home. I bypassed her home. I found her combing her hair, sitting on the veranda. Dimaliza, welcome back. Some sad. Sheila. We have been missing you, Dima. Big up Rabongo. Onimis Isaiah katikati Isaiah. Esawa yonna Yesu akukyalira. Agamba gogena kulokoka. Bana. Abantu banjagala kubasoma naye amanya ge bakozesa wano mazibu. Oyo Dimaliza mwana muto buto tamanyi kyamanyi ate yeefula omugezi. Talina kyamanyi ate yeefula omugezi. Bona abantu babalimisa wano ne Kaseese bangi nnyo tubalaba ajjajjeko Kaseese atubuulire. Kakati tumulage fire. Kakati abo be balimisa enguudo zaabwe eyo enguudo zaabalema okulima. Lwaki tebaleeta abantu abo ekiro nsuku ne babalimira ku nguudo nsuku kati n'ensuku zennyini ensuku zaabwe kati yakeerera kyokkowa naye akeera kwata kakumbi kulima we balima bo nga tebamalaawo we balima gwe gumera anti ovula agambye nti bo babalimisa gwe jangu ko anti babalimise waggwe awo batamala winkana ky'obunene kyenjagala okulaga nti tuve mu bulimba bwambu bye tukuze tuwulira naye bw'okula tuloteekemu ku magezi olowoozeeko ku bye bakunyumizanga ojja laba obulimba nga bungi. Oluusi obulimba bulungi kubanga obulimba buyamba okutuuka ku ekyo ky'obadde ojja okulwawo okutya oba okutegeera. Kati obulimba we buyambira naye senga abantu baali tebalimbamu ate senga ensi tetambula bulungi. Dimaliza abantu balimisa abantu. Tewali muntu afa ne bamulimisa. Tabiriyo. Omusezi talya muntu. Tamulya. Tutandike program. Kakati Dimaliza. Twakoma wali. Nga oyina akantu kwali onnyonnyola. Dimaliza. Emiguwa gino. Gye bateesa abafu mu ntaana. Amazzi ge banaalisa abafu. Ne buno obuntu bw'ettooke buno babuyita batya obunyirikisi bwe banayisa abafu mu feesi nga bali awo ab'eŋŋanda be bajja ne bayisa ku bafu ebintu ebyo kakati babiteekawo babikozesa ki waki wagamba ddagala balikozesa batya okuloga kyensobola okusooka okugamba oba okwevumula kyensobola okusooka okugamba ffe we tuva mu bulamu bw'ensi abantu ogenda oli obeera mulongoofu nti tobaako yadde n'ekikyamu kyonna ekikuliko n'obulwadde nabwo obulekaawo obukusse gw'ogenda oli mulongoofu nga kyova olaba omufu aba wa mukisa tabaako yadde omufu we yeebase weebakawo olwo olumbe lukwata senga lubanga lwabadde lwaffe mu byobuwangwa omufu we bamutadde awo we bamwebasizza we bamugjawo ne bamutwala era abantu bakola nnyo ezo oli talina kyakwebika jjako eyo essuuka eryoko gyebikke ey'omufu omufu ye nga omubiri gwe tegubeerako bulwadde obwo tegubeerako bisiraani ebyo kiba wali ebbali kikibaza kiba wali ebbali era ye bwamumala omutwala ekyo nga kitandika okunoonya wa we kidda. Yensonga lwaki amazzi ago
ge banazaamu omufu bagatereka kubanga senga baali tebagatereka senga bagayiwa abantu balaba kubanga bw'obeera onaaziza omwana amazzi oba n'omuntu amazzi bagayiwa afuluma ebweru n'ebbaafu n'agayiwayo ng'abantu bamulaba lwaki ag'omufu bamaze okuganaaza ne tugamba banne oyo omukyala agenda yiwayo mazzi gavu n'azaamu omufu tebasobola bagakukulika terina ayinza naggalabako naye nga bamunaazizza waliwo abaagambanga nti bagateekanga mu mmere mu lumbe kakati mu muceere bagateeka mu muceere ffe twakulwa batugamba anti buli ddagala buli omu alina enkozesa yaalyo buli omu gwe eddagala lye bakuwa okunaaba waliwo alikuwa kulinywa gwe tolaba emumbwa ezisinga obungi ziba zaakunywa ate wali yakugamba eyo gisero ginaabe kugamba buli omu alina engeri gyategeeramu eki eddagala naye nga ebiseera ebisinga bwebanga mugalya mwafa webanga bagayiwanga mu muceere mwabaaki mwafa anti oyinza obutafa mubiri naye omwoyo nga gwa nedda kakati gasoboka nago okubanga babikolanga naye nga ffe bye tumanyiiko ebimu nti amazzi ago waliwo n'ebitongole oba n'ebintu ebimu ebigakozesa byesijja kunokolayo naye nga amazzi ago bayina kubanga eddagala ebiseera bisinga teribalimu eddagala teribalimu era nze ntunuulireyo abantu mbwanaaba kayayaana omutakola wabawo ebikolo byojjogattamu amaanyi ne bifuna amaanyi ebijja biwerekera kati amazzi ago babaako eriddagala eddala lye bongeramu ne geeyongera amaki kati ne batandika okugakozesa naye bwe nakijjayo ennyo bajja kitegeera njagala abagezi nga bagambe bategeere bamanye we balina okutambulira balina okwewala kati sigenda kubanga njagala buli omu sayina eno gyokoze badde yakumansa baleka okumansa mu bizinesi zaabwe gasoboka ago gonna kubanga goganonewo oyo naye tomanyi onona mazzi ki gwe togayina ewuwo naawe ogalina lwaki oyayaanira gooli agayina eri era lwaki agooli bwagakuwa ogamba mbu gakukolera kyogamba gwe tewatondebwa katonda eyatonda oli amazzi g'abafu omanyi abantu bayina ekintu kye batamanyi kubanza nti nkugere leero nyinza okwogera nga abagezi bokka nga bebajja okuntegeera bw'obanga kikwayo teweera bulungi ngenda kufuuka bayibuli otunulira ogwange kubanga kati gwe akkiririza mu oyo nti ayina amaanyi yatondebwani gwe ataakutonda njagala kulaga abantu mwenna katonda yabatonda era mwenna yabawa amaki just gwe obwongo bwo bwakulema kukozesa oli abukozesa n'akukira gwe n'olowooza gwe oli munafu kubanga tosobola kugenda wa muntu n'ogamba n'akukwatako mbu yakusabire gwe oyinza n'okuwangalira mu nsi n'omusinga katonda alina abalonde be katonda ensi yonna katonda yayina obuyinza obwo mulwaki abasamize mba mugenda mu masabo temwesawula waliwo ngusangayo ate ffe tugenda mugaawa mugenda mu masabo wano muroge ate nga olwedde era tubeera bagundi naffe tuba basamize naffe tuli basamize ate tugende mu bali mu masabo wana mubaamu baani mu masabo abagogerwako emmando abayita bati abakongozi bogamba lwaki buli muntu tajogerera okubanga buli omu gumuli nakugamba nti omuntu alinnyibwako empewo tekitegeeza maanyi amaanyi ago galabamu omunafu gwe galinnya so abakongozi mu masabo bakyasinza obunafu banafu nnyo bagagga banafu nnyo bagagga gojja oli mugagga ate ne kakukolako just gwoba tonnategeera naye bwe kakukolako eri eddagala naawe n'oteekayo omwoyo n'oliraba oba n'olitegeera oba n'okasinga n'okakemakema ne kali kubulya ojja tandika odyenogera just nti wekakusingidde gwe wokakkiririzaamu naye gwe kubanga singa kabadde nga kakusinga amaanyi gwe olina nawe byokasinga gwe olina ssente bimaze kutabukako n'ojja gye kali kitegeeza
bimaze kutabukako statement kyo manchetegeeza nga bimaze kutabukako bitabukako nenjija joli anti ogwo kutabukako nojje wange nti gwe kati no obwongo bwo bubadde bukomyawo nogende wange nojje wange ngolowooza nkusinga naye senga ate gwe osigala obwongo bwo obukozesa bulungi era ojjamaliriza tozze wange kati kyenjalolaga abantu ti Katonda fena yatutonda naye fena yatuwa amaanyi Katonda yatuwa ebintu nga biri iko eminzani ye balansinga naye gwe okozesezza otya kikwayo bw'ogikozesa mu bunafu ng'ofunirayo akozesezza ennyo obwongo n'akukira okitegedde n'akukira kyova olaba Abayisirayiri bo bonna bagezi bakozesa nnyo obwongo bwabwe kizibu okugamba nti ono yaakira bonna bagezi nnyo tudde wano kitegeezagana amazzi ge bajja mu mirambo ago bagagattamu bana abantu bamansira amazzi ga mukisa naye galimu eddagala erigenderako tegakola gokka ekyokubiri emiguwa gino eno gwe tolaba n'abatali bannanyini mufu bagigula adduka ku dduuka mugenda mumujje mulabe nga mugenda gino emiguwa egiteekayo keesi ogenda olaba nga nono aleesa ogugwe nagubaweereza nagwo guguyita ate naye nagukwatako eno oluba okugituuza ne bagisikayo bwe mugisikayo emiguwa lwaki kale mugiziikireyo ginaabaaki kati bagitwalawa oba ozo tukigambe ebbanga ddene anti kati omuguwa gusiba ate gusumulula okyusaamu bukyusa kaki katono kubanga omuguwa ogwosobola ogukola nga gusumulula ebyo ebyagaana ng'okozesa ogwo omuguwa ate osobola ogukozesa era okusiba abo b'oyagala babeere ku mpingu naye nga gwe guva oteeka omufu wansi mu ntanda gwo gumutaddeyo gufunya amaanyi kubanga Katonda amaanyi ge geeyoleka buli wamu geeyoleka wano ng'ozaala geeyoleka wali ng'ofudde wonna wabaawo amaanyi ag'enjawulo y'ensonga lwaki temuteekanga nnyo muzannyo mu kufiirwa tewaba muzannyo awo wabaawo obwa siriyasi obutonde bwa Katonda abantu tebabitegeera bateekawo omuzannyo awo tewasaanawo omuzannyo wabaawo amaanyi amangi awo ne wali mu kuzaalibwa wabaawo amaanyi mangi kubanga wali mu kuzaalibwa osobola okusobya era omwana n'abonaabona ebigambo bye mumuwerekezaako awo bye mwogera byonna wabaawo amaanyi so kati egyo emiguwa gikola ku bingi evvu ly'ekisika ekyo kibeera mu lujja ddagala emiguwa bagikozesa okusiba omuntu ayagala kusiba mu bwavu ng'agenda ku mulubaali ng'agwa omugwa guno nagujja kumufusiba omuntu asobola okulaamiriza omufu oyo nti nzijjawo ebintu bye bifenga omufu oyo bwe yafa olulimi luno lutambulira ku ddagala eryo ly'oba okoze ne likola ekisiki n'eryo evvu eryo byonna bikola ku gundi ku bintu bingi kati evvu lino likola ku kintu nga ki anti byonna kuba kufiirwa kati okufiirwa so dikozesera n'akuloga evvu ate so okukozesa n'obanga ebintu byo ate naawe kennyini bitambula bulungi nga golikozesezza bulungi era ebintu byo ne bikutambula bulungi so ebintu temugenda mu bintu bye mutamanyi muve mu bintu by'ekinyomo ngenda kuziika gondi ngenda muziikirako gweowuzuumye ettwe ne byogendako anti kati kubanga nze banyiiza abantu ebintu babikola nga abamu kinyomo fujjo nebyagendedde si kyekigendererwa si kyekigendererwa kwekwanirayo kukola ki wali tebannaku kubanga gwe ali mu kusanyuka naye osanyuka ki tosanyukira kiriwo wabula kubeera nga oli free mu mboozi eya bulijjo tekikugana kusanyukamu kubanga omukolo gw'oba ogenzeeko ate tolaga nti kugamba tojjaayo kya bulimba nti kyoliko kibi okitegeera tobitegeera sinyumiza ggwe bw'oba tobitegedde ffe tukulese nyumiza bali abandaba nti bwogera ku mukolo ogwo n'okaaba oba n'owulira bubi tetukigaana kubanga oba n'obulumi n'okumiisinga
naye kye tugamba nti kyabwereere kyokola kyabwereere kyokola kubanga ekituufu Katonda mu nsi muno bwe yali atuteekawo n'ensi ye teyateekamu kibi teyatwagalizaako kibi kubanga tetukeerangako ku makya ne tumugamba tuteekewo yensonga lwaki tasobola tukolera kibi okitegedde twagwa bugwi bigwa tebiraze n'atuteekawo mu kututeekawo nga ye ekigendererwa kye nsi ye kugifuula bimuli emusanyuse okitegera kyovula kino akijjawo n'ateekawo ku kino n'akijjawo naye tekitegeeza nti bwakujjawo abadde takwagala era n'okugendako kyekuva tekubeera kubi nti bw'oba weebase mumanyi n'ozuuka ne mugamba mbu otulo tuwoomye olw'okuba okomyewo senga todda oli akulaba atya okwebaka okitegeera oli akulaba atya okwebaka naye kiri kyova olaba tukitya nti agenda takola ki toddamu mulaba naye senga baali badda senga buli muntu agamba nzitaamu sooka onzitemu okitegeera kuba manyi agenda kola ki naye olw'obutadde okwo kwe kutiisa abantu naye toyina yadde ekibi ky'oba ogenzeemu era kyova olaba ffe waffe mu ddogo atta ffe tumutwala nga musiru ate ono asuula eddalu tumutenda amagezi kubanga aba akubonereza jjukira omuntu bw'alaluka alina ensi mwabeera naye ate n'ensi yammwe agirowoozaako era n'ekyamuloza n'akijjukira n'abeera mu bulumi ng'agamba nemmala mpona ŋŋenda siddamu kikola ekyo kitegeera kati akaate kamala ne kagenda n'addamu n'atabuka okitegeera kati yakusuula eddalu ekyo ekibonerezo kyaba yakuwa oyo mugezi oba mu bulumi ono akuloga n'ofa talina kyakoze kubanga gwe ofuriizinze n'amagezi go ne gaba nga gafuriizinze tegakola mu butakola togenda ddi lw'olimanya nti nno kyogenzeemu kya bulumi okitegedde kyekiri kyengezaako okugjayo nti abantu temutya kufa tekuyina kibi tekuyina akulaba yakiraba nti kibi naye gwe toyina kyoba olabye era Katonda teyakolako ku kibi wali yatuteekawo gwe batwala ekiro omusiima bukedde gwe ogenda ne bateekawo omulala omwoyo gwe ne guyayaanira omubiri omulala gujja okwambala awo Katonda ke kali ke yajjamu kokka n'otamanya nti waliwo byenjogera nno biri mu butonde bwaffe mu buwangwa ensi eno wali obaddewo ne twambala mibiri nga janjawulo era Katonda kyava atuzaayo obuto butajjukira nti waliwo butajjukira gwe n'olaba nti kati buyo omwana bebi naye yaba yaliwo kati Katonda atukyusaamu bukyusa ne tolivaawo talya mu kigambo kyate takokoonya bw'aba yakuteeka mu nsi tolivaamu kyova olaba ekijanjalo kiba kimu bw'okisimba kibala ebijanjalo bingi naye ogamba ensigo eyo gye nasimba baaba ereese ebijanjalo kitegeeza kyekimu kuba bwe kiba kyali kiwooma biba biwooma si bwe kiri era bwe kiba kyali tekiwooma era tekiwooma kyebagamba nti ekitezaala tekyala kakati bwe tutyo bwe tuba tulinga ebibala ate bino bwe yabituwanga ekizampo Katonda fe obulamu bwaffe tubulabireko kikedde ensigo watwala egi yamera ensigo nnyingi kitegeeze yensigo omwoyo gw'ensigo ogwo bwe gwagenda ne gufuna egi emibiri gyonna egyo kitegeeza oyo keddo yaliwo ne wamuziika mu ttaka n'amala n'asituka kakati naawe bwe bakutwala eri mu ttaka tolowooza nti ozikiridde ogenda kumera beba abaana b'ozadde emyoyo gyo gikomyewo ate nga yeggwe yennyini jasiti obwongo bwakyusaamu luli wategeeranga bulala n'otakola byasanyusa kati wano n'akuwamu ku bwongo obulala obwongo busigala busiŋŋiŋŋana okitegedde mbadde ngezaako kubalaga abantu ku kyokufa kiri baleme kutya kufa ekirala omufu
bamukolerako ebintu bingi temugenda kuziika nga mugendera ku kinyumo mugenda okuziika nga bye mukola mubitegeera era Katonda temumunenya wabula mwongere kutendereza maanyi ge bwe mugenza okuziika owulidde kakati musobole okutegeera obuwangwa n'ennono mu kuziika mugenda kubeera abantu abeetuusaako ebyo byokka bye muwulira nti bye birungi kubanga omuntu kyasanyukiramu kyalaba nti kirungi bw'akaaba alaba nga kibi so ng'emabega w'okukaaba wabaayo essanyu okitegedde kakati waliyo ebika ebyereetera ebizibu ng'ebizibu byonna ebiri mu bika abantu ab'ekika be babyereetera mufa akisidenti mwe mufa ddogo mwe ate bakunazaako bunaza mwe mufa gundi bingi nnyo ebibeera mu famire wangamba omusota mbuwe famire nti emisota gigibojja neefa bali omusota gyegiba nga bo misota gyegibata weebityo nti kiri kyabalemu okujjawo mu kyemulabanga ekibi kyabalemu okujjawo ate bumwe temukijjeewo mwe mujja okuba nga temukibuulirira mu mirembe naye mu maaso ga Katonda ye talinaawo kyalabawo kubanga ye okufa yakuteekawo era akulaba si kubi kati oba mufa ne muggwawo yamanyi temuweddeewo mumeruka mulina gye mumerukira emibiri ne gikomawo kati kyova mu maaso ga Katonda atunula abalaba bulabi mwe ne mugamba tafaayo kuba bamanyi tewali kibi awo naye gwe oba oyagala kukola ekikusanyusa nga ggwe kiri kijjeewo gwe kyolaba nti kijja kukusanyusa kijjeewo kwe kufulumya ennyimbe okimalirayo ebika ebitaya bya nnyimbe simanyi anti bombo balokole abalokole tebabya nnyimbe awo we wali okumanya n'okutegeera kubanga sooka weetunuulire ggwe nga ggwe oli wa ggwanga ki bw'oba ng'oli muzungu kola eby'ekizungu teryakugambako oli waffe wano mufirika kola eby'ekifirika lema kuddira bwongo bwo kubanga bayibuli gisome bulungi olumbe mumaiza tumanyi bayibuli anti wuliriza olumbe nze manyi tekiniki gy'okozesa anti wulira sigimanyi ntya ngamaze nyimanyi tekiniki gy'okozesa just tekiniki ya nyimanyi naye kale nyonnyola ekulemye okunyonnyola abantu kakati kiri bwe kiti olumbe olwo okulufulumya kalombolombo kaffe mu Buganda tekali ku bya ddiini naye ate kakola buli ggwanga liyina akalombolombo kaalyo ffe wano mu Buganda olumbe tuba tulufulumya luleme okulondoola abalala era balufulumya baluyisa mmanju waliwo awo eddagala erikolebwa waliwo obubaani obunyookebwa waliwo ebigambo ebyowerekera anti awo omulokole wajjira ne mwoyo mutukuvu n'essaala byonna n'abikuba ne bifuluma enju anti wulira tokuba bikube gw'osobola okuyita mu bulokole naawe n'okola ekikyo ng'osaba Katonda afulumye olumbe naawe kuba ye Katonda wonna w'oyise Katonda alinga omuti anti kivula omulokole yayitabya lumbe n'akikola mu anti sooka owulirize kyoli afudde katulekuŋŋaanye tukole ekyoto tusabe tutukuze enju olamu bweyongereyo kati kankuwe naawe oba tokoze kibi anti kati ye waki omunenya nti ye obutaabya lumbe wali ate mukyamu naye alwabizza nze kyempakanya nekiri takikoze kyempakanya nga byonna takulina kyakoze kubanga okwabya olumbe lwabye mu sitayiro yo method gwe gy'oyitamu mathematics we twamusomera omanyize nali kasajja kagezi nga gwe weekoolobya ne gundi noweekoolobya newekokufuna ansa naye nze obwange nabuyisanga kumpi nze nenjifuna nenkulinda nenkulinda n'okuba obugundi bwo bu bracket giroti nga gwe weekoolobya naye ngeri ogenda funa gyenfunyi okitegedde so ekkubo lyonna ly'oyitamu oba oyabizza gwe kasoosaba Mukama Katonda okugjawo ekyo gwe kyolabanga ekibi baye Katonda kugambye ekibi tekiriiyo mu maaso ge gwe kola kyowuliramu emirembe ekyotawuliramu mirembe kyekijja okuba ekibi mu maaso go oyakugaa tewali genda naggulu eyo tusooke tuveeyo wawanvu jagalawo tugende wawanvu teri tewali genda naggulu kubanga bwogamba nti tewali kibi mu maaso ga Katonda era tewali kirungi mu maaso ga Katonda Katonda abiraba bulabi so oyagala kugamba bantu nti bino byonna eby'oku nsi tewali genda naggulu kati gwe nakugamba toyina magezi gasobola kukola kintu kinyiiza Katonda so tewali genda tewali
Katonda ngambye kati atwagala nnyo kubanga ffe talina kyatwagalako ate ffe tumwagala tulina kye tumwagalako kubanga osuubira okuwa busima kuwa obulamu busima biki ebyo kasita obitegeera mu bwongo obwo ng'ogamba Katonda omwagala ebyokunsi byonna bikoma ku nsi bino bibeera bya ati era teriiyo naggulu Katonda aliwo Katonda ali mu nsi kati ate mu nsi agitulekeremu fe atulekeraani ne sitaani ali mu nsi taliiyo sitaani taliiyo Katonda nabagamba ono ow'omu nsi si ow'omu bitabo ono tebamugeraageranyaako kintu kyonna yeetengeredde nedimaliza gugenda kubuzaabuza abantu anti kati nze nkubuulira Katonda yeetengeredde buli wovaayo n'ogamba waliwo sitaani oba owakanya Katonda oba olaga nti Katonda teyamanya nti sitaani nga kyeki gwe sitaani wawulira kyeki tebiriiyo Katonda yakola emyoyo gwe gyolaba nti mibi ye yakola abasirikale abo gwe abasooka okubamu ku kibooko ng'obadde tokoze gwe kennyini tokoze byomwoyo gwe bisanyukira yateekawo abo abasirikale gwe boyita sitaani Katonda yakola buli kimu naye yeetengeredde ati era teryamuvuganya Katonda nerabiza ne gyembadde luli mbadde ninawe ennyinnyonnyola badde olinawo nnyonnyola naye ate ne wano nga ndaba abantu bagenda kubula obadde ogamba kati akuwokyere ki ddala kiki gwe kibi ebirungi kati mbuliraye Katonda tabimanyi nabimanya yabirababula bibiryawo no buli kimu akimanyi naye takimanyi nga ffe bwe tukimanyi kubanga ffe tetutegeera nnyo nga ye ffe ebintu tubitegeera bulala naye abitegeera bulala ate ffe ne bye tutegeera obubi nabyo yabiraba ne Justin maliza so nansonyiwa naye ebisagala atondeka ennyo kubanga ina emboozi eri yakwegendereza nnyo nimaliza ogaye tewali sitaani Yesu Katonda yekka ayimiridde yeetengeredde bw'ati era ensi yagisobola ogambye tewali era n'omuntu talina kyayongera ku nsi ya Katonda gwe weerabanga alina kyoyongerako naye tewali ne bwe twandibadde nga tetuliiwo ensi ye yanditambudde tewali geyeena bana emizimu egidda ekigaa ndi eno mbonaabona ejaawa gwe lwaki buli akyogera tagamba no just nti emizimu egigamba nti nno mbonaabona ndi eno mbonaabona amazzi gampitamu mujje mu nzimbe eki abaana baabwe babonaabona bansula eno mu luswalu giba giriko ki tebiriiyo kati kale bw'abanga abonaabona nga amazzi gamuyitamu mumulekeeyo kale ate dimanyiza kakishoyo agenda bakola ng'omuzimu guva mu ntaana nga gukwata omwana gwe twali twakulanga naye mwe temwefaako kiki kye nagamba nti eddagala balina omwana omuwala omuzimu gwa ssengayo guva mu ntaana ne gumukwata era nga gumukwata n'abaana nze nabirabako bino ng'omwana muto wa myaka 12 nga asituladde nga 3 n'aziwanika mu bbanga bw'oba wali wa lugezigezi n'omwoyo gwo guba gwa lugezigezi era gusigala gwa lugezigezi naye nga ebyo tebiyina makulu ne gugamba zokutona omwana mujje mu nkola amazzi gampita mule bagenda lwaki tegugamba nti tuli mu ggulu omuliro gutwokya ekyo kyo nga temukiwulirangako kale mugamba genda gyeri neggulu gyeriri naye nga teriyo mufaavaayo nga muzimu gwe ne gugamba tuli eno mu ggulu omuli akaliro katwokya katuliwe lwaki era gugamba eno mu ntaana amazzi gatuyitamu mayiza munyambe kawa mu komenti kati kyenjala okulaga nti biri tebiriiyo nebino ebyemizimu gye emizimu sigiwakanya gyegiri naye gy'okubeerawo nagyo mu bulamu bwagyo biyamba jjo si mmwe abantu abalamu mukole ebyammwe ne bali bakole ebyabwe kimala kyova olaba bali abagezigezi emizimu bagisiba mubeere byammwe nabano babeere byabwe okitegedde nina we nabadde nnyinnyonnyola we naviiriddeyo obadde ogamba nti bino byonna simanya omuntu okufa beezalamu bwezazi Katonda tabiinaako kontrol fa abeegeziwaza si kontrol ate tonkwata bubi bwotyo wadde ogamba bw'abiraba bulabya settinga system kati yeevuga bwevuzi yokka era system yo yeevuga naye saagala abantu baddemu kwerowooza ku bintu bisatu mbu tuli mu kifaananyi kya Katonda
mbu ate Katonda mbu ffe yatwagala nnyo singa ebirala byonna ffe twerowooza bwe tutyo naye si bwe kiri ffe twerowooza naye gwe kyobumanya buli butonde bwa Katonda nabo bumanyi Katonda bwasinga okwagala era kyovulaba buli muntu amanya ayina Katonda we gwesologamba mbu ayi mama Katonda waffe buli mawooza Katonda wange buli muntu Katonda yamuteekamu embeera y'okulowooza nti Katonda gwayagala yekka Katonda gwafaako era oba oyagala nga buli kyosaba gwe bakwanguyiza gweoyagala nga buli kimu gwe bwoyogera Katonda amatwa agatadde ku ggwe naye tolowoozangako nti eno ensi obutonde buyitirivu naye ye bw'aba atugabirira ayoola buyoozi nga bonooyola omukisa n'okola mwe namba wadde atukasukizi Katonda waffe anti yatuwa ffenna lumu ebisolo mwenna yaba wakati emikisa gye gitandikaawo okubanga gyegabanya okusinziira ku kuyayaanaako ow'amaanyi yafuna so ow'amaanyi alimu amagezi alimu amagezi nti okuyayaanaakwo kwe kukuleetera kwegyo emikisa gye yatuyiira n'ogamba kati kanfuneko guno bw'obanga obongo tebukola bulungi ne bagukubbako bwe bityo bwe bitambula naye togenda kubeeraawo nga gwolowooza Katonda agenda kuba kuggwe kale kino kati nkikuwadde byabikola nga biri automatiki akuzaala n'agamba nti okusinziira ku bazadde bo bye baakola n'ebirungi enjuyo ebeeremu emukisa be baana b'ozaala nga buli kimu bakifuna yaba yabikola nga biri automatiki Katonda takyusa bukyusa bintu mbu gw'okaabidde nnyo mu kyaki kankuwe mbu gw'okoze no essaawa zino kolerera ebirungi ebiribeera ku baana bo limaliza kubanga essaala ekola naye ekola etya tosabanga gwe weesabira gwe byoweesabira bya bwereere kubanga wali tonnaba kusaba nga tomanyi nti onoobeerawo Katonda n'akikkolera n'akuteekawo amanyi bye yakutegekera okusinziira ku bantu bo abe famire bye baakola abaakukolerera bwe baba tebasobola kukolerera gwe kati sandika okusaba nga ogezaako okugjawo ekyo ekibi naye ng'okijjirawo abalibeerawo gwe ebibyo byagerekwa dda tewaliwo kyokyusa okusinziira ku basamize yes tolina kati no mu ddiini yaffe ey'obulokozi nze nsobola okukyusa n'olunaku lwange olw'enkya nga mpita mu kwegayirira n'okusaba anti kyova olaba mubeerayo paka muki ffe kubanga ffe ewaffe bw'owonanga oddayo eka mwekibabeezaayo paka tosoazanya nayo ddulu ojja n'ettalo ekuwonya ettalo ng'ate kennyini ekwekubira okutwa okugezze kase ekuwonya emandwa egenda ebojja naawe tosobola kugenda abantu bafiira mu masaba agendayo omulundi gumu n'abeereyo n'afuka omuddo tosobola kati gwe musabo lwaki bw'ojja osangayo abantu abapya n'osangayo omukongozi n'omusawo abalwadde kyogamba b'osangayo obasangayo mwaka ku mwaka abalala wali ononyeyo ki omudagala baba bagukolera mugundi gwe wali ononyeyo ki ebyo bitegeera nze nga nnumbaganya abasamize bangi nalumbagana lwasawa nalina emisota egisukka mu musanvu ngenze mbasamize n'enjogere kati okulwanyisa abasamize tugendere mulago otambuza abalema ani ate ngamba amafuta ago nyinza okuwasiga ina olina gawakanya nina amafuta agalaga omusamize ekkubo anti kati amaanyi ago gooteekaawo mwoyo mutukuvu yali atuwa ebirabo yamuwa ebirabo byanjawulo amaanyi gateekeko ng'owonya ate waliwo Yesu bannanga abawonya ate banno bo bakikola batya bo naye nga lebbo nga tebatuukayo yasingezaako kukoppa bukopi be yakola ebimu mu malwaliro nga tebatuukayo muki abo bonna bangi bagenze mu malwaliro agaawa tobeerayo en'ekiruddu en'ekiruddu baani yali alinnyeeyo bamwebalama olaba ewaffe kiruddu bamwebalama era teri mulwadde yali awonedde kiruddu n'addayo okwebaza bawona andi ne baba bawonye taddayo kwebaza lwaki gwali osanzeeyo mulago abalwadde abazze okwebaza ne baleetera abasawo enkoko ne babaleetera ebyokulya banne twawonera wano buli awonera yadduka alaba ng'olumbe lwaleseyo oluyinza omumubaka omanyi lwaki kubanga gyawonedde
ataddeyo ssente yaga ssente ze zimuwonyezza si muntu okitegeera naye senga mmwe muyiga ogendayo ne mubawonya ate singa baddayo ne beebaza neffe waffe bakomawo abasabi bangi bagenze mu malwaliro basumuludde abantu naye waliwo abantu waliwo abantu naye ate ekikulu kiri bwe kiti nti ewaffe n'okukkiriza kukulu nakugambye Katonda alinga omuti wabadde neerabizaawo awo Katonda alinga omuti oguliko amatabi bwewekwata ku ttabi lino oba onywedde bwewekwata ku lyeno oba onywedde banaye mwenna abampuliriza sibagamba nti nno mwenna muyingira obusamizi sigalayo gy'obadde naye omwoyo gwo nga woba osaba okkiriza nti nno yeye mutonzi wo gw'oliko agenda kuwa by'oyagala naye wabula amakubo galimu ppanya shortcut fa abagenze eno naffe tuyina ndege tuba tukutte eryo ate era nayo liba lituuka wa Katonda naawe eri oba okutte gwe oba okutte kya kolansi nze nkutte ekyettaka ne ffenna kasa tutuuka kubanga munemwe mwayagala birungi kyoba mbagereza ku kolansi gwe bagambe mbu kyattaka kubbo bayinza okuyomba ffe tukwata kyattaka naye gonna makubo agatuuka eryani era naawe omusiraamu okwata ekkubo lyo eddungi era otuuka wa Katonda wabula ate gwe tokuba oli atayise mu kkubo lyo sokkiriza nti enzikiriza zonna ntuufu tewali nkyawo era teweenyinyala na kutunuulira bubi muntu oyo atakutte ekkubo gwe lyokutte abasamize abasaddaaka tuteekemu amagezi amazaale gwe buli woowala n'oli era mpulira abalokole abantu kituufu abalokole mumulina obuzibu ensaba yammwe si nnungi omuliro gukoke faya gwengaani ate ogambye nti buli kkubo anti kyeŋŋamba oyo faya buli wenjogera ku kyobusamize onsindikira faya gwengaani onsindikira faya gwengaani anti watulumira nti oba tokozesezza magezi oba bikigambo omanyi ekintu omusamize kyasinga okutya mu nsi muno gwe muliro ate tugulya ate tugutyako ki omutukuvu sogo gwa omusajja omuntu emmanda ekukwata n'oli omuliro gwe gwogamba nti tugutya tetugutya oyagala okunafuya omusamize gwe gamba bugambi faye nedda effe ebyoto byaffe bibeera bibombojja emindi eyokya sogo ogwammwe anti nze nkulaze nti omuliro tetugutya naye ekyenjagala obbalaga nti bw'osindikira omuntu faya anti wekatulumira nti gwakakozesa no tekanafuya gwakakozesa tokakozesezza mu bwongo obutegeera no twagala omulaga nti toyina buyinza gwe ng'omuntu kusalira muntu omusango Iran yagala somesa America ngeri gyenda kasuka mu bikompora bikuba Iran ebyo bikasuka bubi nedda ssebo faya baffe muleke tumukozese nga bwe twagala tuwabula nedda totuwabula ng'olyako esamu fire wa mwe lwaki mu fire ati buliriza mwe nga tubakkiriza okutuwabula nga mutuwakanya fetu kyenjagala omuntu yenanga twagala minzaani twagala minzaani ebala kale fire tomwagala akuyisa bubi kati yagala kumpabula ng'egenda mukozesamu fire nga mukwolekeza gwe lwaki ogamba nti Mukama Katonda akuyambe ku balabe bo Mukama Katonda nyamba bajjeewo bamalewo erele gwe lwaki okikozesa nga naawe oyina abakuyita omulabe anje sisaba bwenkyo walombireko nga nsaba bwenkyo naye ng'ennamba esinga si bwesaba nze nkisaba Mukama tukuza abalabe bange bakkakkanye babeerewo balabe nti balwanyise Katonda ye yatonda Katonda yatonda gwe boolaba nti balabe bo naawe oyina abakuyita abalabe naawe Katonda akulwanyise kati tetukozesaamu bwongo bannaye musabe ebintu bisatu bya buwanguzi wuliriza omusajja asomesa omulokolo okusaba Katonda musaba amagezi totegeerangako era ajja kugongerako okumanya n'okutegeera beera mu kyaki ng'osaba kimu magezi saba Mukama Katonda omukisa saba Mukama Katonda omusabe obulamu ebintu bisatu biri byonna byoli mu kwezingamu bitudde omwo ne muve mu kusaba ebintu nze njagala kulinnya kusima ku nnyonyi nze simanyanga njagala kuzimba ku nnyumba eya kalina simanya kati oli mu kyaki omala budde biri ebintu bisatu biri byonna mwe byekwese biteekeko amaanyi amagezi obulamu n'omukisa
weewaawo time etukutte tujja tandikirawo olundi naye ka t-shirt kankayiseewo every child matters, every child matters. Buli mwana wa ggwanga, buli mwana wa ggwanga akola ki? Tulinze gwe. Buli mwana wa ggwanga asaanira, buli mwana wa ggwanga alina okuweebwa ekitiibwa, buli mwana wa ggwanga wa mugaso, buli mwana wa ggwanga wa nkizo. Mulekeraawo naddala mu abasamiza abasaddako obwana obuto n'okasalako omutwe mukirekeraawo. Gwe ayita mu mbeera yonna yonna n'oba weerimbise mu Bayibuli n'otulugunya omwana omuto kirekaawo. Kirekeraawo, si kya bwa Katonda. Igwe waliwo omusamize gwe nasanga eyo nga ye bw'ogenda okwejjanjaba akutuma soda ne swiiti gwakolerako emikolo kati naga agenda ogabira obwana. Olwo n'ebisiraani n'obyeyambulira mu baana abato kirekeraawo. Gwe oli step mother simanyi oli taata wakyawo omwana, oli step father wakyawo omwana, omutema engalo omutemako engalo, omwana omwozesa obugoye bwammwe obw'omunda mubozesa ensonga, abaana temubawa mmere mubeetisa ebintu ebizito mwabafuula ndogoyi mukirekeraawo. Olutalo lw'oggula ku mwana oba olugudde straight ku Katonda mwene. Era olwo olutalo aba agenda kukwaŋŋaŋŋa nga ye tagenda tuma muntu yenna mulala wadde omusamize takikkiriza kubanga bo empewo zibakozesa zibatikka omuliro n'osanga obwana nga bubonaabona empewo. So gwerekeraawo okuteeka omwana omuto mu katyabaga kubanga Katonda ekitakyagala. Kale Landstar we tubadde hotelo Semagadde gaggadde. Hotelo gaggadde, oyagala kulya kamere, oyagala bisulo wifi, mmenye kindeke ki Friday ba live band. Jangu tokkiriza kujja Uganda, tokkiriza kujja Makindye mu kibuga, notakyalirawo ku Landstar. Balekeraawo okulimba. Wano waliwo emmere ya buli kikaka jimu ntudde opposite nako. Oyagala kukola kanyama ku maintaininga mubiri. Gardens ekyasinza okubeeza omuwendo, oyagala soma ku butabo, kulya kamere kakukke, oyagala kuwumulawo meditating, mmenye kindeke ti sauna ey'omuwendo. Byonna biri ku Landstar Hotel wano opposite Papa's Sport, parking, guruguru basikali o Landstar ekyenjawulo kyeyina toba wakayingiro okuviira ddala ku asikali g'osanga ku mulyango. Ne weyita asembayo okuba mu kizimbe ekyasinza okuba ekyawala bonna ba mukwano, baweyita ne baweyitesa abalungi obasanga wano abafaayo. Bw'ojja ku Landstar obozze kuzimba Luganda, si kusaanyawo Luganda. Wa ssente z'ekitiibwa ng'oziryako ko mu bifo ebikuwa ekitiibwa era ebirina akamere akasaana ekitiibwa kyo. Ku Katonda n'ensi yange weeraba.